bamukuba banagenda ko kuzenda kati manye bana dengu Ani oyo babu bamukuba nagenderawo ko kusije niyo manyi babu amanyi gaina ngayimidde okulana abantu ya justice nalo babu tetukyamulaba kugambi bamukuba agenda kufa okubula kwa babu kona bamuutula bamusanga ne bamukuba abantu ng'ebikumi bimeka nagenda kushanda mukoma ngala Kenzo tumugamba amazima mugamba amazima tenze nkuganye webanga yonali amazenga ayimbe Uganda abantu abadde bakakabakake yemimbi abadde asinga osala mu ndongo ebbanga lyonna kati gamba facts era ndatuka nomugamba nti muyimbi w'abaana baki bato tokiwulirangako nakiwulirako naye era ng'asobola okudda Smile BT Award n'omutimba n'akusala n'engoye n'ozitunda ne bwe yakomawo bamutimba n'asala Katonda wange buuza abategesi mpa yakyanoonya NRM mu obufo obo badvising nga nego badvising nga tebamulaba ekirala Kenzo yalowooza nti abayimbi agenda bafugira ku BT Award Smile negula mibiki ebyo n'akwata sente z'abayimbi n'azigulanga mu award abayimbi bawuza sente zirudda wa sente zalaga wa sente zagenda mu award era ojja kuyanga bagamba nti alina award ndala gyakoze eki kubanga sente z'abanne zigenda mu ebyo ebintu ompeza bulungi ekyatafuna tageza n'afuna ekirowoozo ne waba yeebase n'alowooza nti alina omutindo gwakumi okusinga Bebe Cool naliko ku federation n'agamba nze ne BT Award winner nkoze ebikyaememe nga abaleese eki kati wabe wampunyamu ejo kulembera abayimbi si byakunyamu na BT Award ate olina obusungu obwattumbiizi ate oyomba ne b'okulembera olwanagana ne b'okulembera kati big talent gyakulembera kati yafuka federation nze nkugambye naalonga ekya Desire gwe ndi naye lunaku lwa Mande oli otya sikusiimi olesi allergy sikusiimi tugenda kubaminyira abantu batulaba eyo sikusiimye olina allergy kyeki yegwe dias teri akunyumirwa ng'oli buli bw'oyogera ekintu gamba kito kimanyi asooka n'asekawo olina allergy allergy kyeki ekintu ekiwunyiddwa omuntu obubi kati ondeeta allergy obeere walako kale kansembera eno tosembera tuli ku The Truth Media lunaku lwa Mande go subscribe follow line naalonga ekya Desire naalonga kitone gwe ndi naawe linnya tulikyusa mune tuli lungiya ate yitaba totawaana kuli lungiya nze tonsibako gasiyawo erinnya lyange liyite nga bwe lirina okubeera tuli luyimba saagala erinnya lyo kitone saaba wa copyright oba lwagwa tewawaki copyright twaba wa copyright baali bagyetaaga copyright anyway tuli ku Sanyu Spirit and Wine oba wetaaza okunyaka wine akalungi jangwana ku Salama Road opposite Moonlight byokunywa byonna buli spirits ne whisks bazirina wines weziri gwe buli kasoda ku mumiro zi booster energy bazirina so obo yagala jangu wano sinakwagala yita wano ogule osimanyo osubuza nosubuza asubuza n'okusubuza so bamuyita naalongo ekya Desire naye edduuka baliyita Sanyu Spirits and Wine ng'olutuka bwoti ku Moonlight then n'otunula ekyemmango ojja kulaba ekipande weekiri kinene nnyo ne nkugamba nti we tuba twagala okugula ebintu ekyalina bamuyita Buy with Joseph gwe tugulako ebintu yekka osobola okumulusindika sente n'akusindikira osobola okugenda n'akulambuza obutale osobola okuba nga oguza ebintu olina wabiteeka bwe ya house n'azikola ki n'azikuyambako enkoko tugirya ku TK Chicken ebakindye wokka ye muntu yekka alina enkoko ebisigadde toleeta yekka kasotuka kupaka last then opposite ojamulaba TK Chicken TK Chicken akola atunda nkoko nsike boiled grilled chicken kasasiro mayina lyakawe machindi enkoko n'endwaza olubuto si yoyo gende ku TK Chicken tojja kwejjisa banja abaliwo abatunda newe olaba TK Chicken awo obogula yes kati ate ebyamasanyu byonna tugenda ku Climax emachindye wewali ebyamasanyu waliwo ebbaala waliwo katerasi waliwo swimming pool y'abakulu ey'abato balina ne water park abaana byokuzanyisa nga bali mu mazzi we bawugamu koko nga bazanya balina ne virtual reality games ez'abakulu n'ez'abato omukulu tovuganga ku nnyonyi genda mu virtual reality tozanya nga Jurassic Park genda ku gundi ku Climax gwe buli kyolowoozaako waliwo ekiri
Solar Motors ye motoka wetujja amamotoka wano mu Uganda bwe kasoba mu nsonda kye ya Uganda bamuyita Solar Motors wetubeera motoka tuziyasanba makindi n'empya bwe kazilonga zoyagala motoka oba yagala zinaalongo azirina kitone gamba mtu na motoka nkadde nedda tuzitunda ku kibanja mpola n'empya tuzitunda buli kika kya motoka emotoka ekudibiridde owuli yagala gitulo ine ekizibu gende wa Solar Motors guggwa bulungi nnyo ate ku bbeeyi ennungi ate taliimu bugundi bw'olutuuka ku nkulungo ya Salama Road ngadda ku Entebbe Road Africa Oil then opposite awo waali wenyini waba ogenda okumusanga okitegedde Naalongo eddagala tugende ne program maaso olanze nnyo ngamba ddagala ebintu emikisinga nnyo ku abantu bakoowa mangu tandika program olabika tewalidde katogo ku makya gwe kazigwe kubanga kakati tandika program kale njala kutandikirawo kwani weekend yabadde etya by the way kiba kibyo nabadde ku Bativale wabadde muzannyo ki wabaddeyo omuzannyo gw'Abaliya Aliya ki Aliya ono malwa gundi Aliya Nanfuka gwade gwajjo gwabadde gwagenze gutya gwanyumye nnyo bane Nanfuka kirina kizannya ne baba baddamu okutegeka abantu mbasaba mugendeyo mubalabe kuba emizannyo eyo giyigiriza mutwale abaana Aliya wange bambi people came in nze nabadde Arua ng'okolayo ki nadde ngenze ku nina ka contract n'aba UBL awo nadde ngenze ku Obafis nabadde Arua tuli mu kakalabya mirimu kati Kampala ye namuyingidde kiraate anyway mba ndi eyo mu byange ngirangira ngenda okulaba ndasooka biraba last week ngamba owaaye nja kubuuza Naalongo kitone ate nangeeza okulaba nejjo live ezadde zikolebwa nga batugamba nti kati wetwogerera Bebe Cool ne Kimenke Alien Skin kabwanangu nenga Naalongo ojja kunyinyonnyola kyesimanyi si kyesibaako nnyo byasooka kuyitangana ku gundi okwo abaana nga babikuba oluvannyuma lw'omulaba nti no actually kyasooka ne kiba bwe kiti Nobert alina gundi gye yakola naye nga einsightinganga bano abaafunyemu obuki obutakkaanya n'agamba era bino eby'omusujja yagufulidde mu kkubo ng'agenda simanyi wa kuyimba ku rallies naye n'atuuka n'akomawo tugamba kati ate jjo ku live ya Palaso ne Icon Creed akavaringira NRM era abeerayo muziraali n'agamba abo kati kubeera Palaso yali takimanyi n'agamba Palaso Bebe Cool akuwolereza ate n'akusibya busibya naye kati bakwatagana n'oli kwa Icon Creed tolimba balika bwanango tewakyala ayagala kulaba ku munne omanye Dias mu Uganda buli muntu waddembe okwogera nga bw'aba akola ki wabayagadde naye waliwo abalwana okupuluvinga abalala nti mmanyi gundi kati abo tobajjangako mawulire kubanga osobola okuba nga olwana okumanya nti omumanyi naye ng'ate olowooza kikyamu Alien gwe mmanyi era gwe mpagira mpaka kufa Alien tatirira bigambo bye talina muntu gwatirira mu nsi eno Yesu yamwogerako abatamukola ki tamumanyi Alien kobere president n'akeera ku makyanga Imani Essenge emugamba nti baako kyogamba president Alien yafa akikugambye wakiri afa naye ng'akikugambye Jesse abantu batasa ku muntu gwe batakola ki gwe batamanyi Alien mu nsi situmanyi kyate kituufu kuteeka sikirabangako ate eddogo yagambye abaloga mukendeezeemu awanise atalitya kuba amanyi kyerikola nanti yavuddeyo n'awanika yabaluddiisa mulowooze nti yawummula yagambye abalogo naye lisiti yonna yonna ate yatandikira ku baataateka ku lisiti yatandikira kwani yani gwe batateka ku lisiti yatandikirako bangi nnyo baataateka ku lisiti be yatandika nabo nga nabo baali bamujookera bangi abamu bali makomera abalala bali eyo bafaafaagala ekyekomera tokyogerako baataasa ku lisiti ate bo yabassaako nnyo amaanyi kati n'abali ku lisiti bakola ki atugenda tukawo ku kkomera soke tugende wano mbwe nkonyera abali ku lisiti omubba we baayawukana dda ali ku muzigo gwe kati yekka bayawukanye recently omulala interview yamwegezaamu nga ne bayita ku video wa myaka 5 emabega abantu bonna buli muntu alina kyakoze eki kyatuuseeko kakati
Ngina kubako kyenkunyonyola. Nyonyola njagala ku kino kya Bebe Cool ne Alien. Bebe Cool ne Alien. Enkolagana yaabwe teri yagizimbawo. Wabula Bebe Cool yakkiriza nti Alien kyakoze akikoze n'akya appreciatinga. Era Bebe ayagala nnyo Alien ng'omwana we. Nawulidde omusajja omu ng'agamba nti Bebe oyinza omuyita okuweza n'akusibya. Yes. Anti Bebe tamanyi bintu bya buyaaye. Bebe teyabeerako muyaaye. Bayinza okujja nga ze kuwuliriza ate n'omaliriza nga bakututte ku limaani. Ye Bebe ayagala nnyo amazima. Oba ntegeerekese. Bw'atuuka n'olaba nga bya kiyaaye ng'akulekayo. Bebe takolagana bintu bya kiyaaye. Kuba ye teyabeerako wa ghetto. Teyabeerako oyo omuntu wa wansi ennyera ebbanga lolabidde Bebe tasse nnyo wansi eno. Ajjayo okujjayo dayasi kumuyamba n'addayo eri waggulu gy'akola ki? Gy'abeera muntu wa kololo. Gy'abeera. Si wa mu kiwuunya. Kati ye tojja kujja nga wabbye essimu y'abaana. Bebe Cool agamba kituufu yabbye essimu naye tusasule essimu abonerere. Ebintu ebyo ekisiro mubirekere awo. Okitegedde? Ye rasita tajja kugamba mukanfe naawe kubanga omwana yabbye essimu Bebe Cool afene yabbye oyo si ye Bebe Cool. Era neyabadde yakitegeera mu bukyamu. Beerawo nga okitegedde tudde nti Bebe Cool takutuma nga okuzikuba ssimu. Takutuma nga okola bikyamu wakusanga nga gwoli musa byakulekayo. Okuza misango. Wabula Bebe Cool alwana okulaba ng'omuntu tasibwa bwemage. Okay. Singa akitegeera mu ye nti wano guno omusango guzzeewo lwampalana. Bebe Cool alwana n'afiirawo. Kubanga abategedde nti tewali buki? Tewali musanga. Tewali musango wabula mpalana yesi eyagala okusibya omwana. Mpalana z'abiba. Osobola kumujja ku Bebe Cool mu ngalo ne bw'oba bakuyitaani. Kasita kakasa nti bya buyaaye. Naye mu Katonda bw'oba wazza emisango gyo Bebe Cool tajja kuyimirira ku linnya lyakoledde emyaka 4. Alitte mbu kubanga akwayagala nnyo okukolagana naawe. Kyovola we yali eri yagamba ono mumuleke bantu be baateeka ku lisiti mubamanyi kwaliko mannya malala si Alien. Anti ye agoberera kituufu ye Bebe Cool. Tawe nedda. Era mukole emisango gyammwe nga mukitegedde. Ate si Bebe Cool yekka. Nze ndabyeko abantu abakolagana n'abanene mwenaale. Malabye bangi. Bwe kasito banga gikuunyidde nga mituufu. Naye kasito kakasa nti okola ebikolobero nga weesigama ku banene abo. You have to serve. Kubanga gwe wakikoze. Gw'olabyeko omwana wa Museveni ng'alina gw'ayimiridde mu kkubo n'akuba amasasi. Lwaki gwe abasemberera obusemberezi okikola? Kubanga gozze n'amaalo go ennaku yeewammwe yonna temubangako bakulembeze oliraanye abakulembeze otandise okutyoboola abantu be bakulembera. Eri fayiro kwekubula. Kati golowooze nti omuntu ajja kuvaayo akubaakinge kubanga oli mukozi wa ffujjo mbu kubanga olina abanene muki? Mu gavumenti. Be banaakeera singa Alien takusonyiwa oba ojja kgenda eruzira. Wabbo tebakutumanga okulumba maka g'abantu kwasayo bintu. Kwokya mmotoka zaabwe. Kitegeeza Alien ye Godfather okusonyiwa baleme kukola ki? Teri munene akubaakinga ng'okola ebintu by'ekisiri mu public. Kubanga naawe bagamba nti batulugunya abantu nga bakuumaddembe bakikola mu nkukutu. Kati eri lwaki fayiro yabula ng'ate vidiyo eraga ng'omuntu omukulu. Otegedde kyenkunyonyola. Twakolwa kutwala ku fayiro nkyali kwene kye twasookedde. Kale. Ekirala. Eyotiddeyo tugenda. Bebe Cool tajjangako kukulwanirira. Gwe muyimbi andaba. Kubanga Bebe Cool si mukwano gwa buli muki. Muyimbi. Bebe Cool bw'ategeka kiwaatule n'oyimba nantakusasula kitegeeza tulimu abo bayimbi basasulwa. Ate nga gwe wabayita? Bebe Cool abantu baba yakoze nabo manyi njagala oyawula omulimu n'okwereeta. Anti kyabadde bwe kiti. Baabayita basatu ababiri ne bagenda ebweru bajjanjaba kati ng'ono alina okavalingirawo bali ate era yakikola mu buntu. Tugende mpola. That's tomvuga speed nze siteeseza ku speed yo. Kale. Kwatako wamma kojja. Njagala tugende mpola Dayasi. Genda mpola. Dayasi. Bwe mba nga nze mpata nnyo omulimu. Wamanyako ssente zetwala Kamiri e Bulaya ani yazireeta. Zaali za mukyala. Amanyi okimanyi nti Bebe ali omu ku baakubira gavumenti eno essimu. Ekyo nkimanyi. Era sikuwakanya ekyo nkimanyi. Bw'aba ng'oli muganda wo nga yeetaaga buyambi Bebe Cool n'akuba essimu gwe gy'otasobola kukuba. Lwaki olowooza nti omusala gwali onafuna gwali munene nnyo okusinga okufa ku muganda wo agenda ebweru? Answer me. Okay. Answer yo gwoba ogituwa. Omulabi ajja gituwa kuba kyoyogedde kirabamu eggumba. Kubanga ekyo Bebe Cool kye yakolera Kamiri kyali kinene nnyo. Nti abantu bakolera NRM ne bablokingibwa. Ndowanga tebakyasobola. Bebe yakyalina omukisa tudde okulaba nga n'obulenzi obuddeyo mulwana bonna abukubye ekigo. Yasobola okukwata essimu ye n'akuba ku switchboard n'agamba is a emergency legendary afiire Nakasero. Twetaaga special treatment Chameleone yagenda kufiira wano. Agugali maanyi ga Bebe Cool.
okulaba nga government reactinga mangu Bebe Cool atwalibwe Chameleone atwalibwewa ebweru kubanga musajja watu naye alina byakoledde NRA Dokuba nti abantu abaliyo ab'ekikono bo tebafa kwanigibwa blocking. Bote baliike ekyo. Ntegedde wano n'abanyiga obunyiiza okulaba nti Chameleone lwaki bamufuddeko nnyo nga tufa tukoze eki. Ntwala omukisa okutegeeza nti Bebe Cool tayita muyimbi kiwatule n'atamusasula. Waliwo atasasulwa. Kitegeeza gwe yakolagana naye okumutwala ayimbire Bebe amukwate bulungi sente ze yazirina. Agende wa Commander 001 amusasule. Eyafuna omulimu. Yakwata omulimu. Amukwate bulungi yalina ki? Oyo si Bebe Cool. Jesira kuba nti abana Uganda. Omuntu asobola okubeerawo ng'azimba legacy naye n'oba wagaana ogitegeera. Ng'oli agizimbula buzimbuluzi. Bebe tasobola kuyita kiwatule nga ye yakuyita omukolera n'atakusasula. Oyo si ye Bebe nkulayirira. Buuza abantu bonna abakozeko ne Bebe nga si mutima mumu. Wabula gwe bw'oba oyina eyakuyita ng'ali behind Bebe yalina sente zo. Agana mu bangi. Oba ontegedde? Waba tazirya ngazikuwe. Ekyo njagala tukikirya linga ekkiriya. Bebe talya sente za muntu akoze. Okay. Wabula gwe aba yakuwa omulimu. Bebe Cool nemba muyina kalaba nga bali mu campaign. N'oleta ababoda. Bebe Cool takusasula. Nga si yagayo baleeta. Mwababoda ne mujje wa Bebe. Tabasasula. Abamu mativu nti yabaleese mu mumanyi nnyo yamusasudde. Kati abantu Bebe tayingira mu business taliiye. Bojja n'omugamba nti nyiraba YouTuber 100 2. Twagala miliyoni meka 5. Ne bwe ngendayo nga ndi muntu tazimpa. Kituufu. Kubanga abane gwe yakolaganye naye. Okuleka nga complain gy'otutteyo kubanze na complaint gye nabako abana baali kiraawo ne wabeerawo gwe yawa abaana abawe emitwalo 10 n'abasimbo abamu gumu abamu 2. Mwana ageneyo n'amugamba owaaye batuwadde mutwalo. Yamuyita n'amubuuza oyo n'onalinnya lyange zo sente ze nakuwadde budget twakozeeyo. Okitegedde ni singa omwana oyo teyafuna mukisa gulaba Bebe yandigenza nga Bebe yatuwa mutwalo. Kituufu. Kyengezaako kukulaga. Ye Bebe wakolagana ne kitone. N'amugamba nti nze nyina Fangoni. Fangoni yagala miliyoni ameka? 5. Bebe akwata 5 n'agakola ki? N'agakuwa. Ati bereta Fangoni n'apija jogabe gyokola ki? Ng'ogireeta ate Fangoni terina kumulumba. Kitegedde yaba mu mativu nti gwe okolagana nayo. Kali kitegeeza oyo gwe yakolagana nayo ogenda okuyimbayo. Ye yatwala ki? Ye yamubba si yatwala. Awona tuvuddeyo bulungi nkomyeyo ku Bebe ne Alien. Kati komawo ku Bebe ne Alien. Bebe njagala jayagalamu Alien skin. Sinnamanya ekintu kyajja mukola amunyigire. Kubanga Bebe muzadde. Ekirala Alien ng'omuntu alina brand. Campaign zasukkamu entalo. Oba ontegedde bulungi. Abayimbi abagala okukakasensi. Omanyi mu Uganda mwensi okulaba omuntu ow'amaanyi nga atayagala okukakasensi nti ndi w'amaki. Kitegeeza amaanyi ago oba togeemanyi oba ogeeyita. Nga togali. Damu wosoose? Mu Uganda mwensi okulaba omuntu agamba nti nze ndi wa mutawaana nnyo. Ate ng'alwana ne gwalaba nti si wa mutawaana nnyo. Nze ddala solaba mu bintu by'amawulire bino ndi wa kabi. Siteesa ku nteesa ya muntu yenna. Nteesa ku nze. Nteesa ndowooza yange. Nakujabulula kye ndowooza nti yogedde ku Bebe si kiki? Si kituufu. Wabula nze siteesa kugundya teyandeeseza bw'atyo eyo ntegeera y'oli. Afafagane nayo. Oba otandise okumugyako omutwe gwe omuwa ogugwo. Oba otandise okumutegeerera. Ne wano nze ndaba abantu bangi nga bagamba nalonge kyayogedde si kyandibadde ekituufu oli musiru nze najja kwogerera bituufu. Tobavuma. Just am asking. Kale si basiru nze mbaddidde. Otegedde gwe kituufu jangu okyeteeseze. Kuba eyo ndowooza yo si yaane. Si yange. Bwe mbanzikiriza nti ndi wakabi bwento. Sina muntu mala gwenja kugamba nti gundi oyo si wakabi gundi tamalaayo. Ate gwe amalayo lwaki ofa kuba tamalaayo? Malayo gwe. You get my point. Omasa tuna video tujja okuzannya onyinyonyole ekintu ekyo. Omwana yavaayo n'agamba nti amu legendere tudde. Gwe obukkiriza nti si legend. Gwe genda n'ekyo. Kola ebyaba legend byolaba nti kyajja bisobola. Nakyo kiruma abantu. Nnyo. Keera ku makya ogambe nti ba legend bakwata ku kire ne bakola ki? Ne badda. Tulinde Alien bwalemu okukwata ku kire akole ki? Adde. Ne bw'oba wayimba nnyimba zo nga naye ayimba nnyimba ze. So ebimu ku byeyo n'ekyo mu ekire kya legend. Abantu obola bakuliyetingawo obulenzi obutaano bukanyuga amayinja yinja. Alien command gyalina singa teyagala kukuuma mirembe mu Uganda eno. N'amalalagira ku baana be nti ati abaana bali basobola okukuba ekisaawe. Kubanga bali solid. Sokolindeko bali kuliyetingawo. Bavubuka tebalina mirimu alwana nnyo kuliyetinga peace. Kubanga abantu abali bamulwana edda be yalemwa
balaganga nti abantu bebafujje bakuba baki naye bukyandika okwogera nawe kadde wabawo mwana Fangoni gwe bakubye bane gundi nakati isi babamusaze ne bamukola ki mijagulo naye yafuuse kabuka olowooza lwaki Eva bagamba Fangoni omwana wa gundi bamukubye kubanga ye nga yo omuntu yagamba temukuba temulwanagana baki ne Rwanda nyigo olunaku lumu n'akomandinga n'agamba nti mubaddise naye mijagulo alina mujabu ojja kutegeera nti Fangoni ekuba no mijagulo alina mujabu kuba basusse omukuba nedda bamusanga bangi nga te yaali omu kati gweza okwana n'abantu 10 ate tosobola bo bajja bangi bantu 4 nga yaali atya nga yaali omu kale gusi gwa kusatu naye ekyo ekintu olunaku lwe kinaakoma naawe ojja kwewuunya anti omuntu asobola osiga emirembe nga poliisi bwesirika manyi poliisi eyo omwogezi waayo yo Eva eriwo okwogera ku Fangoni kyeba gyogeddeko awe ayangu otuula mu kamera yabakola ki simanyi oba yayenda ku mukazi we njirabye ku poliisi bali abantu babiri naye buli kituuka ku Fangoni awo poliisi eba teri oli mutuufu omanyi lwaki nalabye abantu babiri owa poliisi agira ddala mu kamera nayogera ekintu ng'olaberera tekiriiyo okitegedde n'omubuuza naye ate mu ku vidiyo tulaba kirala kino kyoyogera wano nga kirala naye fe byonna tubiraba nze mu Uganda eno kwali eni kwentegeeredde nti abantu basobola okwekobaanira nga buli kadde balwanisa kifukyamu bakitunde ensi kyebeekola ki kyebeefuna nalire simanyi waliwo abapoliisi abakifunamu nakajja nkitegere kukuna omulembe tolaba abapoliisi ababafuna mu kintu kyolaba nga omuntu alwanisa obujagalalo kubanga Fangoni erwanyisa bumenyi bw'amateeka Eva yo gye bakuba otegedde kyentegeeza abaana bayo gye bakola ki negwe olowooza nti bo tebasobola kunyiga nabo ne bakuba olina okola statements n'oziddukako mangu poliisi efuna waliwo abapoliisi abamu abafuna mu kubanga waliwo abantu b'effujja abajagalaza eggwanga kati nga Fangoni bwesiga emirembe eyo bali tejja kuyita oba ontegedde bulungi kubanga Fangoni omuntu yenna alina amagezi agiraba nti egezezaako okuteekawo emirembe ne basanga gundi ne bamukuba babu bamukuba nagayaneko okuzenda kati manyi baanadde enguudo oyo babu bamukuba n'agenderawo ku oxygen naye amanyi babu amaanyi galina ng'ayimiddeko okulwana n'abantu bya justice babu tetukyamulaba kukambi bamukuba agenda kufa okubula kwa babu konakona bamuwutula bamusanga ne bamukuba abantu ng'ebikumi bimeka n'agenda kushanda mu kkoma ompuliriza bulungi okuba opepe wano ani omuliro gwe basanga ne bawutula bamuyita panisha panisha yo bamukuba ne bamubbako nate video ya babu nga liyo tetwagiraba ate kati gwenze nkugambye babu mukube kati twala omukisa okutegeeza nti ate abakikola ensi bakola ki era bagenda bakuliyetinga obwo obulenzi yatunayo obulenzi 5 bamala okuyimba muteekawo ng'afuluma mu mugobe abo alieni neganga ye basobola obbakuba bonna nga tubetanga poliisi bayambako naye ye yagamba ayagala miki singa okunsanyusa mwali mulowooza ate singa okunyumira aba balinako olutalo mwalimu bamanyi naye ng'ekiso ky'embuzi mukitunuza walala abantu bonna tubamanyi abatulinako olutalo yes no tubaje tutunza nga teruliiyo naye gonna okuba tonyumya nagwe balukolako kati gwe tomanyi naye kwata obunaku ogende ku kabiri omusange ng'ali mu budde bwe manyi mwena ne mumusanga nga obudde bwe si bwakunyumya ne mugwa mu mbi ng'ani agwa mu mbi bangi bamusanze nga tayagala kunyumya ate nga bamukaka okunyumya kati waliwo yagendayo ng'abeera mukaka nga haaga n'aleeta obukono abo muyiseemu bw'ati mwobwo obudde muddu yesi yakumuyisiramu kakonoko namuwa aba tamuwadde naye akulaga nti saagala bintu byo sibisiimye wali awo namagwatala n'abagamba sibisiimye bo bamanyi beŋŋamba zenkwawa zaali nsale nga zikunya okufa nakyo mukyali kiziyiza abaana baffe kyalimu owunya ensu 9 naye ate abaana baffe oyagala obawe haaga gwe muwanvu gwe owunya obubi ne baga tetukusiimye nani wuyo mukazi musajja tebamusiima ndala ate kuwa kikerementi teyamusiima mukazi musajja kikazi kikerementi yakisiima ate ne mudogo teyakisiima teyakiwujjamu bakisonyibwa naye tebakisiima munanyama mumbulire kinamagwata naye sikinemyo tegeera wekiri awo teyagejja yazimba manya tewabula kugejja nakuzimba nalongo tosiga bukyayi ate wali awo teyagejja wabula yazimba ati mwaba tewabula kugejja nakuzimba yali baking powder yakifiiringa yabira bubi eddagala lye ng'alimirayo saayosa tomanyi lireeta emize ano lyamunyiigira teryamugejjesa lyamuzimbya kati awulubadde amatama alinga embizi za nadis Joko Mogge
ono we mwenkanye eddogo. Awo namusingako. Baba yajja agamba oyo tugenda musuula kati ampulira mu ngoye musiiwa ne watata kulikika. Yali ampita mwangu olw'okuba ye yasooka okunjigiriza. Kumbe nze bwe nayiga ekyokukola natabaala buli wamu. Buli wamu natabaalawo. Student yayita ku musomesa. Okitegedde nnyo. Kaka nayiga ekyokukola. Ale n'enfula n'omukisa nga n'abannonda nabo baali balogologo. Dijja ekikofiiro oyo alina ejjeemu. Kakati saabonabona ne mubuuza taata wamma kino kikola kitya naŋŋamba jangu mwana wange nambuuza niyo bikugambye ne mugamba oyo yandutte nayo taata n'amanya nja kugwa ku bafere oli alina bafere ate yansinga amayembe amaanyi. Tubadde kwali yeni ne bebe naye speedi gy'otwaliddeko ewa munno munywanyiwo nkwanguzi aliyeni okudda e Kampala aliyeni yalwala aliyeni bw'alwalirayo ekyo tekyandimukomezaawo wabula abayimbi bano abalwana okulaga ensi nti b'amaanyi leka amaanyi go gakwogerere balina enteekateeka ezitandibadde ennungi mu kampeyini kati nkugamba kati aliyeni n'agamba nze sajja kulwana na muntu n'atya ye n'avuga abaana be n'addawa kubanga aliyeni yatuuka esoloti abantu gye bayimbira nga baagala kukaaba kwekebera vidiyo za aliyeni ng'abantu bamulabyeko mu soloti emisana ate n'atayimba kubanga ne bano abaagala okukakasa nabo baavuga nga balabye ono bamusanyukidde nnyo nabo bajje babasanyukire baakola kibaleetu batakola bulijjo. Kati aliyeni nga ye aliko omwoyo gw'okuwulira n'amanya nti waliwo ekitagatta buki jjukira be bagenda bakuliyeetinga obwo obuvubuka w'amayinja buki kubanga balaba omulenzi abalemye alina unstoppable bagezezaako omuteekako emisango bagezezaako okola biki omuvubuka bafukidde akabasi bano abavubuka bamanya bali sponsored. Yes. Ate bali balina kukwatira wamu kwa bonna bali ku kintu kyekyo. Nedda mukwano bali sponsored by abayimbi bennyini ababali mu unstoppable. Era bebe simanyi oba akimanyi mukubira essimu kuba aliyeni nze nayogera naye nga nagendayo kabiri. Abali munda mwennyini. Kati aliyeni tayiza kubeera. Ate nga kozi muyina yeye. Talina buzibu ku bebe n'obu. No, chokolindeko. Mulwanira ekintu kyekyo. Waliyo omuyimbi eyasituluka ganga ye ne bakuba ne Nobert. Waliwo omuyimbi eyefuula omukulembeze w'abayimbi alwana indirect yeegase n'omuyimbi alwana okulaga ensi nti b'amaanyi be baagala okumalako aliyeni be baagala okutuusaako aliyeni obuzibu kati ye gwe baagala obutuusaako alabira wala kuba omusango ogumuliko gukyali muto. Ani kati bw'oyogera ebigambo ebyo n'engeri yakubya Nobert abaamukuba yatugamba yali ani yali Eddie Kenzo then oluvannyuma era Kamiliyoni yamutaasa n'akuba n'agamba abaana nedda naye mbu ate nga oli yagenze mu maaso. Anti nze mpagira NRM luli edda nga sinagikyawa. President Museveni asindika abamenya oluguudo n'ajja n'aleeta abakola oluguudo. Buli muntu yawagira NRM yakiyiga. Asindika kuba n'asindika akutaasa. So Nobert bwe yayogera ababiri bwe batuufa bali baagala omuku. Simanyi nenze nkugambye waliwo abayimbi bameka? Babiri. Be bali mu kulwana aliyeni. Kati aliyeni bebe bwe yali amuyita ogenda mu unstoppable yamugamba nti agenda mu ntalo. Kuba naye ekisi kye yali ataddewo. Kuba ebikonde biba kololo. Lugogo. Abagala lingi bategeke lugogo. Wali ku arena. Kati aliyeni yagenda okulaba mu kampeni gye balaze. Ng'ate waliwo abasitudde boxing club otambula naki. Nayo. Ate aliyeni okujjako abatamumanyi aliyeni si mulwanyi. Tegala bintu ebyo bya buvuyevuye. Lwakuba nti abantu tebamusibako. Bagata karakta ya aliyeni nti ndi Anilule. Ne bagimikisinga n'okuba nti Anilule akuba abaki. Ne aliyeni ng'omuntu ye nga ye omuntu w'amawaggali. Anti agamba mpati gagenda omukubya. Naye nga ye omuntu tayagala kulaba bannayuganda nga bali muzibu. Yensonga lwaki basobola n'okukuba omwana we natalagira nti mukuba amukubye. Kyogamba munafunya tasobola kubaako dipo gy'alumba n'agikuba. Ansa gwoba ogimbi. Abaana ba dipo bamanyi. Damu. Asobola. Kayina dipo gy'asobola kulumba n'abaana be ne balwanagana. Asobola naye aftermath ogimanyi. Ante ye si kyakola ki? Gwe kankubuulire be mulowooza nga ab'amaanyi. Ate bo tebatandika nga aliyeni bw'abadde. Baali banafu nnyo nga n'embwa tebatya. Naye abe mulowooza nti mubasobola. Babanguyiriza mubasobole. Ovunza. Naye tebakulimba nti be basoboka. Kubanga nabo temumanyi gye bava, temumanyi gye bakola ki. Gye balaga. Temumanyi gye balaga.
Jesi mwe mulina ndowooza nti mubakola ki? Mubasobola. Ne banakaya ne bagamba nti endowooza yammwe nayo katugijjewo. Ojja labe ekinaaba mu city. Kampala. Kati ye n'agamba nze ndi legend akubalaga abantu ne bazina ne baseka nga ate basanyuse n'omulaba. So sibba kakakuseka. Omanye tegereke. Tochikola. Tochikola. Obayimbira baagala. Nalabye Irene Namubiru yanadewo post. N'agamba indoza yalumiriddwako bayimbi banne. N'agamba naye abantu betukako okuwanika emikono ne tuwuuba nga tebawuuba. Lwaki tetubeesonyiwa? Simanyi bye yabadde agamba, ye yagambye bugambi. Anti abantu bali eyo lale zibegezaamu. Yayogedde bwogezi. Ne alien yatuuka esoloti nga misana. Nenkulabira ebbugumu eryali mu soloti. Abatunda ebintu ne bafuluma wabweru. Abatunda aba MTN bamuyita ayingiddeko mu MTN. Ababoda nga balinga balabye kabona. Kati ekyo tosobola kijjawo. Kubanga naawe wakirinako obudde bwo ne bukola ki? Ne buggwako. Kati lwalo legendary Kimenke yaliko Saalongo Mavako oba oyagala oba tokola ki? Muyimbidde ebbanga ne mwegatta ku buli muntu ne basajja bannammwe ne mubeegattako temuzaala nga yadde kasowole. Kale ate ono ge muliko Saalongo yakeegatta ebbanga ttono nnyo ku lye mwegattidde kitegeeza n'amaanyi g'obulongo temulina. Akivaamu yakiyita ekyato. Kitegedde. Kati nze wendi wano. Naalongo mbuzaako. Akivaamu yakiyita ekyato. Era ntwala omukisa guno okutegeeza. Bebe kulwa nti balina buki? Tebalina buki. Wabula bwe balabanga akomyewo e Kampala balowooza nti waliwo obuki? Obuzibu waliwo abayimbi babiri bwe buliko ate ye simentegefu kuwanagana n'abayimbi woba oli muyimbi yimba. Toleeta omuyimbi amayinjo gagazaaki? Simanyi. Omuyimbi lwaki onoonya basaposa nga bakanyuga mayinja? Noonya bawandiisi ba nnyimba ojjawo legend gw'olaba nga tasaanye kubeera. N'otoli legend tolina nnyimba kati tukole tutya? Abantu wuuba ate abantu b'engulo ye balugala batamanyi bulungi n'abatunda bati. Balumanyi. Beetegereza nnyo. Wuuba nga yeetegereza mugamba wuuba nga agamba omutima nedda balumanyi Oluganda kuba nze ndabyeko ku rallies ezimu nga beebamu nga baleekaana nga babagamba mu Luganda. Ndabyeko abayimbi abamu nga bayimba mu Luganda ate era nga baleekaana. Oluyimba bawe b'engulu be baluyimba kuba ndaba bonna balumanyi ng'ate omuyimbi taliiyo. Ne zino bazimanyi n'endowooza bakoowu. Okimanyi nti omuyimbi ali e Kampala oluyimba lutuleninga ku lwala ery'okusinga abaliyo. Kiwakane. Oluyimba lule ne bayita bawe kye lukola endongo. Lusinga abayimbi abaliwo nga bazze mu buntu. Kakati ntwala omukise bategeeza wamanza sibalinaako buki? Naye nze ku legend Kimenke kwe sikola ki? Kotava. Kwe siva. Genda Bulaya komawo kwendi nnyo. Nammwe mukole abantu bammwe nze siba mu bawagizi boyinayo faani ali powerful nga nze nga bansasulira ku ndaba. Era nange legend akyabalumya nnyo emitwe. Ayinayo ne ku bawagizi. Nga nabo balina abawagizi. Kakati agamawire gamwe abafu mugira mugatambuza. Naye ife omuyimbi gwe twawagira tatya fiya. Era bw'anaakera ku makyanga nakyayagala obbagamba ajja kujja kikole ki? Temwefuula lubaale nti mumwogerera. Era baba n'obuzibu ne bebavayo neyeyogerera. Aye nti bamwogera tebamutegeerera. Ye kennyini 245 abakusimuye ng'alina kyagamba. Kati abujasi balowooza nti bamumanyi naye ntwala omukise bategeeza temumanya temuli mumanya kubanga yasinga okumanya yaŋŋamba emyoyo emibi n'emirungi gyemanya. Kati emyoyo emibi tegyamutegeera kuba talina mwoyo muki? Mubi. Tugende mu maaso. Alina statement gye yakola emabegakaawo n'atugamba agenda otuuka ejjinja ng'ate alaba yamubuukinze ate alina gwakimye ku kisaawe amuwaana mbusi kati ate ngenda okulaba gweomu odduse ku kooti wali ogenze kakasa nti abuliddeyo. Abitex yantuma. Tewagenda ng'oyagala? Ndi mutegesi nakyo kinkakata kuba nange nyina amabanja. Ng'omuntu gwanneegezaamu okunzita. Naye nati abantu oyogera nabo bulungi abakubanja. Kubanga ate lwakimbanjo kuba nze omuntu gwe bagamba mbu yawola okulimba kubi mumanyi mbaddeko naye for 2 years. Nze mbaddeko naye for 2 years nga n'okunyumya 1-on-1. Nga talina buzibu. Oli muntu wa bbalabu. Talina tabu. Yajjanga wali ku radio fone tunyumya namu mumanyi. Era y'omu ku bahandolinga dipo ya National Theatre ogimanyi yakukakola eri awo. Sibimanyi. Ku National Theatre omanyiwo. Omanyi wali mu Kasonda wali soda omungi. Ebyo sibimanyi. Andi kati ze nkubuulira y'omu ku bagihandolinga kuba ya bbalabu. Okitegeera. So
bwe nawulidde statements ezavuddeyo ye muntu asobola okugenda kugamba ekinaga naye ekyo si kituufu natambula n'agenda kati mu bufunze byakwatibwa bubi anti kati opepe yakubwa nnyo ng'abakubye opepe tebasoose kuwuliza sayidi yaki yamuwaabi gwe kenyini nenkulira ng'okola statement mu gundi nti okitegedde lwaleero nti singa ogaana okujja mu kkooti nga bakuyise kitegeeza bakuwandikidde ebbanga bakuyita n'ogaana ng'olaga bulazi nti noyina emputtu anti kati kambekera kyenkulaga dayasi kubanga ate ebyo nze mbimanyi nnyo dayasi tulina abasiba abantu mu nsi baje bayita ekiyayi ya spirit dayasi bampa empapula nenzikweka nenzayo nembategeeza dayasi yagaanye pamulenze mu empapula nagamba tetumusirirwayirako bangi basibye mu nsi babweti naye wano wekyali njagala katugende empola bwekyali nedda bigi yaŋŋamba amazima nti bamukubira mbunaye mbuloya wesimanyi yeisabiti mbuna amugamba nti agenzeyo nemugala ku nsonga eri siriyasi bo tewalina okuyimuka kati njagala tugende empola ekivulu kya Sebata kyaliwo ddi nedda si kyekyo nenawuliza kyengamba kino nti sente zibagugulanya zivaawo Sebata simanya kyemwagaza kyenkugamba sente zibagugulanya zivaawo abamusibeka yali ateeka Sebata nga ategeka waaki ensonga si yakuteeka Sebata gye tuliko naye nkugamba period weba okuva ekivulu kyaliwo ne kaakati nze nali ndirinzeeko ne big direct nga ntumye abaana b'amawulire n'abasasula ne mukule simu ne mugamba nga wayisewo tumaze weeks 2 mu banja nanga naye naawe amanjiriza ne mu blocking naddamu okunkubira ne mugato ddamu okunkubira nze kennyini ne mu blocking buli wamu ne mugato ddamu n'akyusa n'ennamba nankwe ne mugamba ekyo kyokoze kiwedde abaana kabagende tebasasuddwa toddamu okunkubira kize naawe tumaze guwedde talina njogera ne mu blocking buli wamu n'akyusa n'ennamba eyokubiri nze namuzanyirako omuzannyo gwa abasajja bana bavuga gundi mobile cars ze bapangisa nga baagala kujja kwekalakasa nga tabasasula abawoza tino receipt sing nazitwala abakama bammwe nga baagala mwabya ne mukubira essimu ne mu mobile cars for hire ngawo gaba mbuno safe cars ubezo ne mukwa oli yangamba linda kongaze nyanda basasula kyasoko kola asoka kufuula nti no gwo bikana kugenda omuvuga n'omuvuga emirundi ngena ogwokutana nakugamba kati tojja kunkima nja kukubira nkima nja kusasula bagenda okulaba mwe beegatira mu gundi ya association kusete ku gundi yabo nga mulimu alese complain nange maze naku 3 tutakola ki era nze ne mukwasa ne mukubira ne nkubira n'omusajja ne mugamba waliwo omusajja anagamba amatuka zaabwe nagamba abo nayogedde ne mukama waabwe baba tumakuwola bantu waliwo ubewola tewola naye kyenkunyonyetero kitegedde waliwo wootuuka ne mukola ki naga era nenkwata n'essimu ne nkubira omu ku bamaneja baaki b'emmotoka ezo era wo naona ne bigi we nava ne mugamba nze naawe no mulimu okirese kuba kyengamba kikino mulimu cars for hires nga tebalina manya manene nga uba naye nga nabo bakuvuga obasasule lwaki afuluma nga tasasudde ati oluusi baba oli akubidde emirundi kaga onobera n'owa booda wo n'omubanja kuwenca omuvugo ogusooka n'akusasula n'omuvugo ogwokubiri n'akusasula ogwokusatu n'akusasula kati ku gwokutaano wano watandika mutandisa ofuna eyeegundi ne bayekyanga ne bankubira amasimu era ne nkubira oyo bigi ne mugamba ekintu kyokola abantu bano bagenda kuvayo beekalakaase okitegeera ne nzikakkanya abasajja tugenda ku kirala so kasubira gyali mugenda mutaasa sente bajja zisonda amina wakalize kenyini ndi mabanja nali manyi je najja kumuyambako kuba agamba muwala wa Saki yatugamba muwala we kati nanga nyini nonya we nayamba nze kenyini taga buyamba neba promoter muli bagagga buli omu akwate milioni emwe muweereyo omukazi bali kikugamba no twakitunudde mu baidha netugamba David bwe yali agenda zisaba bagenda ba promoter bamuka yagenda yeka ati gomanyifa abalinga ba David abatubanja nga naffe twagenda ffe ekituufu kati gwerego omutwe kulinga oven
ne David bamukwate abantu bageze nga basasa tunala muso eri agenda mukwata mpola tumuyita tutyanze yampola ko ndio kemukwate mpola kati mwabachi mukola kimu mulumiri wachi kwata yadde mpola David yo bamusonyi wa musobola musonyi wali kiyonze tankwata ko ekyokubiri bonna tebankwata ko ekyokubiri wano Big abadde apostinga nga Balamu nene sawa abavubuka my best friend kati Balamu yennyini bali abantu babiri banjawulo muleke nalongo newobo kibazo nobato kimazeeyo sira kiwuliri sende za David neza Balamu za Balamu musango baguziza ku David si ku Balamu kati listen to me please listen very careful kompoganira kati njagala kugamba inze wembanga nyine nkolagana nawe Dias okimanyi olinago wali ogenda okwabya ne gamba musonyiwe kitegeza ne Balamu asobola okukolagana ennungi gyalina ne Big n'ateesa ne muganda we kubanga tutegede talina mpisa naawe yakuleka mu mabanja naye n'agamba tommanja aba ayogera bubi otegedde kitegeza Balamu bw'abanga kitofu ye tayogera bubi naye amwegayiriddeko kubanga mu posti 10 za postinga onakubakeza Balamu meka 5 kati omuntu mumutuze ate kati ono gwapostinga mukwano gwe mugutulize mu kitaawe eggulu kati nze mbivudde mu yatugamba lunye oli kitaawe jeno nonga naye yatweta mwati n'abaana be jeno yatweta mwati oli mwana we nako etuli masina kyakola oli mwana we ya muzala ate we yakutugamba gwe waliyo oli mu family yabo Big yagamba oli kitaawe oyagala wakana msisobola wakana kwa ne bajeno nabo batambudde nnyo okwenyereza mbuyizi atokikola ekyo sije tubadde entambula yo tugibayi batambule negireke tugende wata siyo niba dobo abachi zuri ku kirani ndifonye visa yo mukabira nokola ki yukande empi yagala kusimbula abana munagisimbula we muti abanamwe babasiba atafune visa ya mukabira ja kukira bamutwalire kota yetoke no mufaliso ne babagobya okimanyi nti omunene mu nseno nkyasigaza wali yeka yaizo kwanguwanga mfunye obuzi ate ono munene ate poziye baba naye kisa kya mukama olumu okuba essimu ayitaddemu akanyonyi banezere bana anyumira zero nafuna ebizibu kateri muntu gwenjagala yambi nneme kubifuna nze nino muntu sina munene n'ogu teri muntu gwenjagala nga kisa kya mukama mbuza lwaki asobola okera mweranye example ku junior namulabye nga azina amazina ewankosaamu naye nkosaamu ogenda kutta kisa kya mukama ng'omuwagawaga tazina akankana bukankanyi kukukuku yadazina mazina kyabo bwazina maganda ye nyini munene nnyo naye ekisa kya mukama n'agwa n'afa ankosaamu ojja tubuulira bayajja kuzina mazina tuveeyo weekend ngenda ku oba bakomawo ddi omwana alabye ku kitaawe twabadde London kivule London kyakutte Shiba mbona bonna ebigambo buli abadde ayogera ebigambo ebimwa kati simanyi omukyala ye ali kuki ebintu wabirabye owe London Diana yabadde kikali Diana mwana mukwatirako atoli yali mukwano gwe oli mabega twawulira voice note nga ziyitingana tinzi nayagala kuba part of your family namugamba owaayi mbadde nkuyita mukwano gwange biki mbadde mbiwulira mugambo katubuuye olubuto naye awasapye okulaba taata ulida kikabiri omwana amuwa peeke amusitudde amufunidde ekibaya mu kibaya tajjaamu amwetisse ku mutwe muzaala abaana be baagala nedda nga n'abasajja baagala kyenjagala omumanya Shiba yagala ntino bawa Diana kati kyogamba mbu Shiba yasooka agala bawa mukwano gwe abantu babaagalira ddala ne wana Uganda babagala gwe kasoobera ne mukwano gwo notafuna limite ku bbaawo ebyo bikola ki bibaawo ebyo bikutuukako ate ekyokubiri Diana nkubireko nze mubuulire kye bakolera abantu be bati abaki abaagala abasajja bategedde si badde njagala tutuukeko anti manyi akinkuzeemu bwentyo nedda ongambe nti Shiba yagamba mbu simanyi ayagala kubeera part of your small family oli bulwa nakigamba direct nakugamba nga abasaze mirembe naye nga bujo manyi bamuli wamuka nakugamba nze bujo njagala kubeera part ku family yamu yanze kuba bakiteesaako mu bulungi nani ne nanyini musajja tubogaye baali ba mukwano nnyo nyinako mukwano gwange eri agenda ebweru n'agamba mukwano gw'omulala tinenze bango okwenda ebweru nyamba osigale mu nkuba bano si bwe kyali abo bakwano gwo baseego bano si bwe kyali
Okitegedde zinakirabako ekyo kisoboka n'amaaso gange aga oba gwe balekera ate nze abasajja nabagabanga eddala kuba kati nti ono gwe nafuna ngeri gye ujalewo obukadde tagabika wabagabanga kikyotegeza wagabanga abasajja nze nina mukwano gwange yali yegomba nnyo boyfriend wange nemumugabira nimugakatize kanne ekyange ngende ebweru mukuwadde wali bamuyita Kachina byenjogera siri Kachina mumanyi ujogenda omubuuzi nemumulekera wamulebwa musajja ki nsi mmanyi wamuwa gundi bonga oyo taata wange wamuwa onja ofuna omwana okimubuuzi byali anjagala nnyo byadda nesi byakati byaddanyi kituufu n'akasajja ako kakulu nemugamba naye ng'ate ndaba bambi ono amwagala nnyo kati nga nze ndaba abasajja bangi era bakyankwana nemugamba nedda nze nnyina figa abasajja bangi bakiŋŋamba omwagala nnyo neŋŋamba nnyo naye ne bwengezaako nga toliweera agamba nedda nemugamba nedda tofaayo tugende ne batwale mbasubira mu nju n'ofuluma neŋŋenda ebweru era landoli yabaggulira naye nga bamaze okyekola beba banyinza byonna byatukawo sana naye baatuuka era beeyagala kuba nawulyako nti baatuuka ne beeyagala era tegedde nti sirimba beeyagala nankubira amasimu ne mubulookinga namba lwaki ne mugamba nedda mukwano gwange oyo yadde agenda kufa nga nina bakyafiirira wooli neŋamba kati gwe tonjagala biki ne mugamba nange nkwagala ate kati kyebakoze ate kati nkwagala nnyo okutaasa omuntu ali mu bwetaavu anti bayibuli bw'oba oyambye omuntu ali mu bwetaavu ekuwa omusi gye mikisa gy'olina yeyamba omuntu ali mu bwetaavu akuba tonzikiza kwogera nnya lya musajja alireke aye mutu ava ku kamera nja kuweeyo n'ekirala ekyatuukawo era kwoyo byali biwanvu olugendo lwali lumpi bwe luti tugende mu maaso eyo tuveeyo naye ng'ekyo tuveeyo nze Shibba sirina bwe njya munenya ekituufu tetumanyi kituufu kyakola tewali amunenya nti luli tumanyi kituufu kyaliwo ekirala abakazi b'ebweru abamu bwe batwala abasajja eyo ebweru abafunira ddala empapula ku mannya gaabwe bwe babayisanga embwa kati omusajja asobola okubeerawo neyeekyawa nanoonya omuntu asobola okumuwuliza ng'omuki ng'omusajja ekirala Shibba tayagala nnyo bufumbo abeera Uganda ng'ayimba ayinza okuba yagattagattamu ng'ennaku eddakiika z'amaana yaawe entono yamukwata bulungi nga kyabadde omusajja alaake nga abasajja beenda ku bantu baffe lwa nsonga naffe abakazi waka bagaana abasajja ensujju okuzibawo bangi bamaze n'emyezi ng'omukazi ensujju yagivuunika lwaki baba bakwana ensujju bazigabagaba ogenda mu maka ate ebintu n'obikyusa mu kiki omusajja osanga naye alina embeera eyali wakati awo gye tutakola ki kati sina bwe ngenda sayira musango Shibba we balekuba sho baleke abasajja tebababba oba omusajja tewamunyweza era bajja mumutwala ate omusajja asobola okwenda ku muganda kati mwola mukwano gwo kinene nnyo baleke kugira musajjawo tomusembereza abakazi sitaani sina gwenja sayira musango mweyo ensonga tugende maaso mpa ku video gye walabyeko gye wadondagako njagala bintu byenjogera akusimu yange video naye sho yanyumye nga girabidde ku internet ninga kataata ababadde kuba ate ndaba abantu lwaki abagenda ebweru mukubanya ennyimba z'omuyimbi wange yabalema okutwala naye bamutwala anti ebuzibu ali expensive bambi kakati olina ensonga gye wadde oyogera wali neŋŋamba eno vidiyo tugizanye buzanye ensonga eyo ogimaleyo ensonga ki wagyogeddeko simanya ani alinako hiti simanya ani yayimba edda nze omanyi lwaki nkulashinga ne babebeku okulashinga ki obukuubagano kuba tebakwataga naye buba tebakkiriza nti nno omwana omuto lwaki afuga bino ebintu this is a serious thing. I respect them still. I give them respect. But I have to do my job as a leader. Kati our leadership yange we video ngamba wadoli mukuru wange n'ekyo sijashikiriza. Because these people deserve it. This is their religion actually. Ate bwe tunafuluma mwe mugendo sigalawo. Abo kitegeeza. So ebintu ebyo bisere bisinga biba bikulu lead okuvayo n'okola decision nomata obegenda kuleetera empalana obegenda kuleetera ki okyegera so mulina okunonda abantu ng'asobola oyimirira ku kigambo tenagamba kino okuyimirira ku kigambo kye kimuleetedde ebizibu bingi kyakubiri sinnategeera mulamwa gwe tuliko anti awo yabadde bugisu akulashinga ne bebi muki
anti bwe yasalawo n'agamba aba regional bayimbe kati ate ye mwagijjamu mpalananga gamba mbuno buli omu ayimbire mu region ye n'agamba ye ng'omufuzi omuto ye tafaayo oba ogenda muwala nawe oba ogenda kukurashinga naye kasita abantu nno akoze ekintu ekituufu. Oyagala Kenzo tumugamba amazima? Mugamba amazima ate nze nkuganye. Kenzo bukyajja Uganda tayagalwangako. Yogera amazima okolera abantu. Abayimbi ebbanga yonna lyamaze ng'ayimba Uganda abantu abadde bakakabakake. Ye muyimbi abadde asinga osala mu ndongo ebbanga lyonna. Kati gamba facts. Era ndatuka n'omugamba nti muyimbi w'abaana baki? Bato. Tokiwulirangako. Nakiwulirako naye. Ne tuva kubanga muyimbi w'abaana bato ne bagamba nti oyayimba bweru atunda bweru Uganda takola ki? Tayimbayo. Kakati njagala nkubuulire nti Kenzo abali tayagaddwa nnyo era bannayuganda. Lwakuba yakubanga ennyimba nnyingi nga yetapowa kuba yafuna internet market y'e Bulaaya nga wano Mukama eganye. Era ng'asobola okudda Smile ne BT Award n'omutimba n'akusala n'engoye n'ozitunda. Ne bwe yakomawo bamutimba n'asala. Katonda wange buuza abategesi bwe naafuna yaba baali bamufunyemu ssente ezogera kujja n'okusasula. Kubanga kyenjogera nkimanyi. Ekyo nga nvudde eyo. Kenzo tagezaako n'alowooza nti okubeera nga bamulese okubeera nga yakulembera abayimbi nti yali abasinga. Wabula ye yangu ogenda okufuna ekirowoozo olwokuba yali ayagala kukulembera ye yakubira bayimbi banne. Oba ontegedde? Ngezaako okufuna. Tagezaako n'akola ki? N'alowooza nti okumukkiriza okukulembera. Nti bali alina kyabasinga. Agambye mbu bakuze nnyo bamuwalana olw'okuba ye muto. Nedda ate kati ye atayinza obutasobola kukuuma legasi nga bo bwe bagikuumye. Kuba Bebe Cool akuze ne legasi y'ebbeeyi ey'ekitiibwa. Ye muyimbi asinze okuba nga awagira gavumenti abantu balowooza nti tebagyagala nga w'amaanyi. Ayogedde amannya abiri. Ayogedde Bobby ne Bebe. Akulashinga nabo kubanga bali tebamanyi nti omwana omuto asobola obbafuga. Kati ate Bobby yamufugawa. Simanyi. Ali mu kwetuma kyatali ate. Bwe yali ajja kumumanya anti zimuddamu. Kale mudde. Era ajja mumanya yali agegenya Bobby Wine. Nakatana bakutuwa ku level ya Bebe Wine. Kwa Bobby yawumula endongo nga wakabi nga alemese dola byabufuzi nakati na leading ebyobufuzi. Eyo legasi endala. Mwenza amazima ganfuulo waaki? Weddembe. Olwaleero omuntu okubanga yeegeza mu ntebe y'eggwanga n'akuba ne campaign it's a big plan ne bw'aba alimba. Tagera n'amwegerageranya kuba yakyanoonya NRM mu obufo. Obu badivise nga nego badivise nga tebamulaba. Ekirala. Kenzo yalowooza nti abayimbi agenda bafugira ku BT Award. Simanyi ne Grammy bikyebe. N'akwata ssente z'abayimbi n'azigulanga mu award. Abayimbi bawuza ssente zirudda wa ssente zaalaga wa ssente zagenda mu award. Era ojja kuyanga bagamba nti alina award ndala gy'akoze eki. Kubanga ssente z'abanne zigenda mu ebyo ebintu. Ompeza bulungi. Ekyo atafuna tageza n'afuna ekirowoozo ne waba yeebase n'alowooza nti alina omutindo gw'akumye okusinga Bebe Cool. Ate n'ofanga tamwenkanye. Tageza n'akifuna ekyo ekirowoozo kye. Naye yagambye tabalinaako obuzibu abaagala. Talina kyabaagala. Wabula bwe yajja n'afuna akafo. Yayagala ataalwana abakikoleredde ebbanga. Amazima kambeeko kyegamba Dias. Bebe okuba olwaleero ng'ali kyali akoledde nnyo NRM asaana n'okuba minisita. Ye muyimbi asoose okuba nga atunda NRM nga w'amaanyi ng'ali powerful ng'ali respectful n'atagiswaza. Ayina amaka mukazi we tagendangako n'atamuzza. Ng'abaddewo ng'amaka gawangudde ng'ennyimba waakabi anti Bebe nakati waakabi yalinga abavubuka abato. Abantu bangi NRM bakubye ekigo Bebe yalemerawo. Kituufu. Bangi abafiiddwa legase zaabwe n'amaanyi ne gafa lwa NRM. Bebe n'asigala nga w'amaanyi. Kati ono talowooza nti asobola okwegeraganya ku Bebe. Yafuna ndowooza mbi era kolo yeebakira sayidi nkyamu. Kyekimubonyaabonya. Yasobola okumwegerageranyako. Kati ogenda nnyo ko. N'afuna n'obudde obugenda awaabira olimba oli teyakola studio. Gwe kola ebibyo. Yamuwaabira. Buli yagendanga okulaba ku muzeeyi ng'alanga kulwana Bebe. Muzeeyi kokola ebya studio. Ono yakimujjukiza. Naye ssente ze baba Bebe Cool ozimba studio Uganda zaali ntono nga tasobola kugula basita kuyimba luyimba. Na kuzimba studio Uganda yonna. Bakubulira Bebe ssente ze bamuwa nono obumbi ne bamuwadde oggula award ye yakozeemu. Ekintu ekyo komawo togenda nnyo. Labayo ongambye award akola atya? Bazigulanga. Azigula mu ki? Mu ssente z'abanne. Zino ze bamuwa? Bagulamu simanyi Grammy nze waliwo yabyogera. Waliwo award mbu negenda okujja naye mbu baagigula mu ssente ezo. Tezaali z'abagundi kwela biki? Bwe kanula amaaso ng'embwa egudde mu kijiiko. Muza gwe gwabimanyi. Kubuulira.
Saagala ddemu kugamba mbu yakulembera abayimbi kuba wakabi bwe bali abakulu tebasobola kukkiriza anti singa abasajja abo baagala tasobola kula ku ntebe y'abayimbi nga batuddewo ne beegugunga ate boogenda kulembera ate nno kyesinga okumanya kikino balina ekintu abantu kibatabanyi ekiyisa abantu bano abasatu ba big 3 nze nkyegendereza buli omu talekayo munne mu kabada kaintwala omukisa kutegeeza singa bakeera ku makyale olwaleero si buli muyimbi oyo nti balina omanyi obukulembeze kirabo mukama yakikola nze nakyegendereza nnyo Bebe Cool ne waagera nayogera awantu at least erinnya Bobi Wine lijjamu akulaga nti abantu bano abasatu alaga nti bano abasatu amanya gabwe mulina okugawulira sooka ompulirize bulungi Bebe Cool oyo mulaba kalwalo njagala kwayo Kenzo Wakagezo badde e Kampala mu mutima mulungi njagala Kenzo ayite abayimbi ba Federation ne Bebe Cool ayite abayimbi b'eggwanga atokikola njagala mulaga nti tannakola tageza kwegeraganya nze manya ekisobola obbaawo anti nze omuntu alina okubeera omukulembeze w'abayimbi babita Bebe Cool kubanga arespectinga buli omu mu level gy'alimu Bebe ne bw'oyimba luyimba olu ne lunyuma oyo mwana amuwa ebimuli bye ku luyimba lutya oyo beta Bebe Cool talina mutima mubi talina mwana gwagamba mbu afa tuyimbye nnyingi oyo walimu netujja mwogerako ne waba kwa listing omwana ayimbye luyimba olu akuwa ensonga lwaki amwogeddeko kuboga omwaka aba akoze yali asaana okulembera abayimbi kubanga ye buli muntu amuwa ekitima bwekyo kyakola ki naye ono yalowooza kwatwanaliko ku Federation n'agamba nze ne Celebrity Award winner nkoze bikyayembeme nga abaleese eki kati wabeewo ampunyamu eyo kulembera abayimbi si byakuunyamu na PTA Award byankwata ki gy'okuttemu bayimbi banno leadership is a you have to run how to handle boyino handling abantu abasukka mu ggwe nga bakusinga n'amaanyi kituufu ntegedde alina okuddayo asoma obukulembeze nti omukulembeze asobola n'owuliriza gasiya nze mbeera ku fangoni obwana bwa switi ne bujja nga buli mwe alina ensonga ye ali enatuba bonna n'abawuliriza mukalata yanjokya nze nabba enva n'enziruka kubanga bw'obeera omukulembeze you have to listen kati ye Kenzo talina skills oba oyagala oba tokola ki naye ate olina obusungu obwattumbiizi ate oyomba ne b'okulembera olwanagana ne b'okulembera kati big talent gyakulembera kati yafuka Federation nze nkugambye bakomewo e Kampala sina ssente nyasobola sasula wankuluku buli omu ayita ndi mukazi mwavu bakola bange bajja kunkwatira kutenyera bakyaliba njagala Kenzo ayite abayimbi bakulembera mu Federation oli ayite bayimbi ba Bebe Cool ayite abayimbi b'eggwanga nga buli omwana kyabagamba ojja kwekanga nga tabatigeze ku Federation ate bazze olabe ani yandisaanye okubeera omukulembeze w'abayimbi ti Bebe Cool ne bayimbi ne bamuwa ekitiibwa okulaba kulasita balabye kulasita oba gwe ekigambe nantya atuuka ne bayimba nene baba nga balina kyebagala omugamba nga bamulabamu obuyambi funa engeri yonna gy'oba okiŋŋambamu yazimba essuubi mu bayimbi banne nti asobola okuyamba wano Kamiri yalwala ne mutwala Nakasero siri muwagizi we naye Bebe yakuba essimu egi obuyambi ne bukola ki omukulembeze w'abayimbi yakola ki anti bagamba anti wuliriza bamugamba wowaayi kati wano olina otulagira nti okola leka Federation tulage nti ejjanjaba omuyi yakola ki kimpe teyakola nga ne bwe yakomawo Federation teyagendayo kugamba nti katwaniriza omuyimbi yalwala ne tutamujjanjaba kikulaga ki yajja kulwanisa bakuze ati nga yabawa ne bayimba mu luyimba lwa president ava ku bali abali emagombe bano bagamba mbu nkulasinga ne Bebe akulasinga naye mu Kenzo yeetomera yekka emmotoka ya Bebe nga zinnyo n'agikulasinga kajja kugwa mayiro ebi tageza naye kulukunya kweri emmotoka etayitamu masasi bulletproof car ate gwovuga kino ekiwaawo ate agala kukulasinga ku proof si buloofu naye ndowooza tugenda kukoma wano onyiize nnyo kuba ndaba siyinza butanyiiga abayimbi abolaba tebalina copyright zata wange yannonda muyimbi lwaki walo kyowakyayimba ku myaka 5 kubanga kwalina ofuna sente ku stage kati omusajja tayogereko gwe nojjayo sente z'abayimbi n'ozigulamu simanyi gulami tata wange afe ng'ayimba ku stage kubanga gwe sente wazikola ki wazigulamu gulami singa tata wange yakolagana ne Bebe Cool yandimwadde ate emitwalo 5 n'alyako ekyo mbadde sikimanyi gwakiŋŋamba tata wange yafuna accident ya Federation netamuyamba kati yeyamba bayimbi ndwe era agenda okuyimba ku Serena nafuna nzijukira yafuna accident tebamuyamba yadde n'essimu teyavuga kati ya Federation yeyamba bayimbi kikaaki gyolyoka ejja wanongo toddamu n'okujja wano dayisi wange ng'amba ebintu bya Federation
oba bakwano bo batwale erimu batesezeeko eryenze toddamu baleeta wane wange muntu mukulembeze mu ngulwa gwanga tubale tumu talina omukulembeze awuliriza abantu bonna n'abahandolinga ku level kwe baba ndinze bw'olaba dde asinga nsaana mutwalo gumpe Nalongo tongobya Kenzo wano bw'olaba nga okojja asaana kakadde kamuwe lwaki gwe olaga nti abantu bonna babi ng'ate b'okulembera kati agenda kulembera baliwo Museveni yennyini pulezidenti we nga yatukwa n'agamba kampeyini tezinyuma n'agamba abayimbi baliwa what is the problem byamugamba nti munayo omuwabuzi we yagamba region zikole ki ziyimbe laale ya pulezidenti terina kuyimbibwako bannigiina erina okubeerako abantu abali powerful ani akola oda y'abanigiina oyo omukulembezeewo ate ze ndi muyimbi simanyi bbaawo toddamu bbaawo age kuki Nalongo toyogera bintu bya kisiru omuntu ogamba bbaawo oli musajja nange ndi musajja abeera bbaawo wange atya nze yonvuddeyo nga tete nkikusaba mu mutima mulungi todanga mukumbuuza ku Kenzo mu mutima mulungi ali naye musaba taddamu kwogera ku Bebekulu awadde abaana ba TikTok abanaku emirimu oyo yayambako TikTok nombo yafuna obumbi 5 lwaki aba ayogera ku Bebekulu ng'ayambye abanaku n'abawa emirimu kati omugaji taddamu mwogerako akulembera abantu be bakulembera kubanga abayimbi bonna abasinga waba Bebe yava mu federation yalaba nga si nnambulukufu kyenagambye nga tutandika Bebe tabbirako bweoba Bebe nti beba bintu byo tegerekese bulungi yadduka bangalabo nomubbi bali bamwadde ekya finance ate finance nga si yatereka ssente basinga Bebe yatereka ssente bandibye ku bayimbi ssente trust me buli muyimbi yandifunye ssente ze waliwo omwana ne bakwandibadde kuwola bandiwoza omuntu gwe balaba nga alina emitendera egimuwoza okukomyawo ki ati Bebe kuusi mubbi ebyo bubbi tabibeeramu kyobula yagivaamu n'ebikamera byo kati ngenze onsibyeko nnyo ababbi bo bwe babba baakuwaako nedda oyo omusajja yatwala abayimbi batata wange n'abatembeeta wano ye Abudumulaasi ate njagala Kenzo abakola ebintu ebinene ebisingakaawo wano Abudumulaasi otata wange amubanje twamuwola ssente zaffe ne dijje nze nagamba abantu bonna betubanja nze nyina ebitabo by'amabanja naye tujje tubayiseemuko leero ekitabo tubayiseemuko wano mu federation ne bamusuubiza mbu bagenda mununulira akayimba ke mwe yali asula oyo mukulembezeewo yennyini n'amubeeba munnaye jangu eno ye wali essuubi abayimbi tugenda kukuyamba ne bava mu kamuta ne bakola ki ne bagenda akayumba baatuka okukatwala nga tamwadde yadde emitwalo ameka bwemba ne Abudumulaasi ajja agamba ennimba akayumba baakatwala nakati miliyoni ameka ku buwumbi obutano kwabulako miliyoni 5 esobola okuyamba omuyimbi nga Abudumulaasi ng'omulina mu federation eyo mubadde balabi balungi abadde n'abo ate Abudu akayumba kabakatwale muyina enkwe bayimbi mmwe abakadongo kamukabagitwale ate njagala Kenzo yongere bakola ebitabo nyamba biveeko nanyize bunyizi njagala natane bakufuna kizibu akifuna Kenzo gano muyamba nange naye obaagaliza bibi byokka siraba omuntu akwata ayogera ku Bebe ate bamwogedde kudda tomuwulidde takiddamu yabadde bugisu guba ogusooka guba ogusemba atembeeye federation ye n'abayimbi be ne bakyala be ave ku bantu alina omukyalo omu bona akitegeera nti naawe oyinza okubeera mu abo naggali